nga okay bombuzo la batandise okwebuzabuza ngeje mwali mukwatagana ng'okyaliyo ebintu kutuuka ne bikyukamu ng'omubuuza edduuka y'essimu yeebuzabuza otuukako ng'ate ng'olaba edduuka yammwe naye ng'alinga si enanyiniyo nga mulimu abalala. Yakutwala ku dduuka ly'essimu lyennyini yantwalawo nga bw'ojjukira mu videos yakuweereza oba essimu yakuba nga lyeryo lyennyini ng'olaba byonna kubanga mulimu ne videos yakwatanga ng'olaba abaliwo ate b'osanzeewo ne mubuuza ate edduuka y'essimu biki ng'olaba ng'ekintu nti okubuuza kikyo otuuka akutwala ku dduuka ly'essimu yesebo kati kifaananyi kiki wafuna ng'otuuse ku dduuka nga lirye oba nga atwalawo mboozi bwe natuuka awo nakitegeera nti edduuka si lirye nasindikanga sente zange yagendanga just okutuulawo nga bali bakyaliibe abeeraawo kati ye instead yakwatanga vidiyo kweyo edduuka nga nsindike naye nagenda kitegeera oluvannyuma nti edduuka si yiye. Ebyo okulimbalimba mbu simanyi yabba ssente mmeka yali afuna mmeka abo bakaddaama kwesiba ku bantu okiwulira kaddaama kwesiba ku muntu mbu simanyi amuweereza ssente yali amuyita atya baali bafumbo yali amuyita atya baali bagatte amuyinamu omwana yazimuweereza ngaani Mbuuza TV nga toziramu natuuka ku poloti ennyumba gye nasemba okulaba ng'eriki yantwalayo ne tugenda naye kutuuka ku poloti poloti kituufu yagigula poloti yo weeri ale ennyumba twagenda kutuukayo nga n'ennyumba yaggwadde eri bagiyingira poloti weeri naye ennyumba yalaga yali si yange ya nayiba ennyumba ga neighbor ya neighbor ng'omanye bwa poloti buno muli ba neighbors atano ku 10 bwebo ne sente ziyangamba zaali tezijjamu nga poloti teweza milioni 5 teweza kati kazungu ye kazaate okutwala ku poloti abasajja temuswala mostly abaganda obuyaayi abasajja abaganda bazibu muli bayaayi nnyo muli babbi ate temutya kuswala lwaki tewafuna abatoolo banno ng'ogamba abaganda okizudde kati oba nze kuvedde kuva buto bwange saayagalako omusajja kabbira yange nga toyagala batoolo saabaagala lwaki ate bwe abatoolo baakola ki kuba bagamba abasajja abaganda muli babbi abatoolo bo baakola ki bakopi bakodo nnyo bakodo omutoolo tagaba omutoolo ng'agaba nawulira omusajja tayangwa kategeeza ki owaayi omusajja tayangwa okamanyi nkimanyi nkitegeeza omusajja tayangibwa kitegeeza ki omusajja tebamwanga nanti kitegeeza ki kinnyonnyole mu Luganda omusajja tebamugaana omusajja tebamugaana kale badde personal bw'ogambye abasajja abaganda babbi ate nga ndi muganda kati nze naakubye eki si mwenna nkayitwa abatolo tulina olufumu nti omulya w'embwa akakola ki omulya w'embwa akaboogo omu beta akajumisa ekyalo kyonna ako sika abatoolo ako kategedde ogamba omulya mamba omulya w'embwa akaboomu abatoolo bo balya mbwa omulya ki omulya w'embwa akaboogo omu ku kyalo beti yahemula ekyalo kyonna kati waki abatoolo ate bo baalyawo mbwa abaganda ne balya emmamba omulya w'embwa akaboomu akafukumisa navumisa ekyalo njagala yiga lutoolo sebo nnemeddeko luli wankozesa interview olusoga nga sigitegeera kati neyo olutoolo njagala okugenda omaliriza zino sho
nga njize nnimize eggwanga lyonna amma tugende omulya w'embwa akaboomu yajumisa ekyalo kyonna omuli w'embwa yali aweka omu naye n'avumisa ekyalo kyonna. Kati kankubuuza ekimu kyokka. Okusinziira bw'olaba oyo omuwala yalina ssente zisobola okuba ng'azimba ennyo ng'asobola okugula azimbe ateekewo bizinensi ez'edduuka ez'amasimu okusinziira bw'omulaba yali asobola? Mbibazeemu kuba ennyumba kisenge eddiiro ngibazeemu yo omwala agamba asindika emitwalo 8 ku 9 kisenge eddiiro omuntu aba asobola ogizimba ne bizinensi 8 bwe batemako wasigala mmeka gundi nawe beeramu ku bwongo balebale muntu omanyi tiziba mitwalo nga 4 ku 5 ezo ssente kutta obusa omwana w'abantu. Focus 360 da final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo kubanga tuba updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda. Oluusi ne tukuwa ne life stories bwe twogera ku mboozi eziba zibaddeyo mu bulamu bw'abantu kusinziira nga we babuyiseemu. Sheno olumu tuyambiramu n'abantu. Lunaku olwaleero komyewo mboozi zino zitera okummenya okukola but once in a while nziyisaamu lw'okuba zisigala zitambula abantu ne bakubira essimu. So n'olunaku olwaleero nina omukulu eyantuukiridde nga ngamba alina omulwadde naye ng'omulwadde oyo embeera ye baginoonyeza buli wamu n'ebula. So omukyala ennamba y'essimu gye bampadde yabadde ensuula ku mukyala Rachel. Wadde essimu yangu okuteeka mu kamera kyova olaba nga ntaddeyo mugongo. Oluusi abantu abamu babeera tebaagala kuba mu kamera. Lwekyo sooka obuuze kuba kulaba kudda final channel. Mwenna mbabuuzaako bannyabo ne baseba bannaba mwasiibye muti eyo. Obusungu nga bungi. Sina busungu. Mbwe nti bwembeera. Okusinziira ku mboozi eno oba bwe tunyumizaamu nga tetunajja ku kamera olaga nti sijja kugamba nti kuwoolera ggwanga oba kwesasuza naye nga olaga baakusobya. Yesebu. Mu kusobya naawe n'oreactinga ate mu ngeri kale gongambye obadde weedifendinga oba oli kwedifendinga okusinziira ku biki bye bakusindikira. Yesebu. Onyumiza nti wagendako ku kyeyo. Yesebu. Ovaawo ogenda ku kyeyo era kyeyo kyali kyawe ekyo kyetwogerako. Amanya nze Kanyuzi Rachel. Nviira Fort Portal. Ekyalo bakiyita Rubona. Fort Portal. District Fort Kabarole Fort Portal. Ekyalo bakyeta Rubona. Ndi mukazi mutooro. Oba mutooro awo. Karugira Fort. Na ninja Kampala hano mwa munywani wange. Mwa munywani wange hano niho twafunire ekigundi bana batwala abantu aheru. Kampani ezitwala abantu wabweru. Siri mutooro nyinza wamba faanana naye ongondereza. Anti nange siri Muganda. Nja kumikisinga bonna abatooro bawulire n'Abaganda kubanga siri Muganda. Okay. Netugenda munsi ensi bali bagiyita Jordan. Netumalayo emyaka nensooka nenkolayo emyaka 2. E Jordan. Namalayo emyaka 4. E Jordan ng'ogenze ku ki? Kuyiiya nagenda ku kyeyo. Kyeyo nti olinayo omulimu bagenda ku bano abatwala abantu. Abatwala mu biyumba. Mu kiyumba bagenda. Mu kiyumba. Kyo tekiba kyeyo. Bagenda ku kiyumba. Mu kiyumba era batwala. Nakyo kiba kyeyo. Omanye ennaku zino abantu abamu abali ebweru baganira ddala bakaddamu okweyita ababadde ku kyeyo.
anti oba ogenze kuyiiya agenda wabweru w'eggwanga agenze kukyeye kuyiiya kupatikana. Okay, ogende Jordan. Nemalayo emyaka nasooka nenkolayo emyaka 2 nga bwe nkola ku ssente nga naleka maama wange nga nsindikira maama wange 40. 40. Kozo gambye 40 ova ku kyalo kinjagala Rubona. Baba. Nga nsindikira sobola loli nali mu ya Lusogga. Leero ndese mu lubeera Lutooro. Nenkola omwaka ogusooka nensindikira maama wange. Naye nga bw'omanyi ebizibu by'abakadde. Nalekayo abaganda bange abato abakyasoma nze mwana omukulu. Nga bwe mbuuza busindika busente nga ngamba abato bo babagobye ku masomero sente nzikozesezza nga ndaba nabo banzize mabega kye nagenda okola sisikola sikifuna. Bino eby'amasimu obimanyi nga ku internet nenfunako boyfriend. Kati maama ye wamusindikira sente luvannyuma lwa bbanga ki? Mwaka gumu ng'osindikira maama. Naye nga byembuuza tebabikola nga tewali ekiriko bakaba. Sente mmeka omwaka gumu? Omanyi waliwo emboozi gye nalabye ku Bukedde nga oli agamba maama we abbye ebintu bye. Tuze tufuna emboozi nga bankuba kyeyo, wagambye obankuba kyeyo naawe. Nga bakadde bawe balidde sente zaabwe. Naye mwaka gumu omwaka gumu bw'oba nga obadde okola n'omusindikira mitwalo nga 9 buli mwezi. Sente ziba zikola ki? Ziba nyingi. Omwaka gumu mungi. Naye nga omwaka gumu ogenda mmubuuza nga talina kyakola ki? Bizibu byereere, baana balwadde, kino kwegana olaba nti omenyekera bwereere. Ngenda ku Facebook nga nfunako boyfriend. Amanya ge nga bamuyita Kazungu. Kazungu omusanga ku Facebook? Ku Facebook issebo. Ne tutandikiraawo nga twogera twesindikira bu video calls obimanye eby'abantu nga mwakatandika okwekwana. Nga mwesindikira bu video calls buki. Tubeera nga twogeraawo nga tunyumya nnyo kati kwe kumbuuza nemuliramu ebizibu byenfunye. Naye mugamba eno mbadde nkola nsindika waka sente zange naye nga waka tebalina kye bankolera. Ati ntibeera nga twogera naye mubuuza tuyinza nze naawe tukwatagane nkuwenga sente zange tufune ka business. Nangamba kasooke akirowoozeeko ne tubeera bwetutyo. Kazungu gwe wamuteekamu ekirowoozo ky'okukola business? Nze nakimuteekamu nga njagala aleete kayina nange kayina tufune contributing tukoleyo ekiriyo nze naye. Nakkiriza. Embeera nga musindikirayo obusente buli mwezi nga muwaayo obusente n'abeera ng'atereka. Bwe wayitako emyezi nga 6-7 ne mbuuza olinako sente meka? Nangamba ayinaako miliyoni nga 5. Miliyoni 5? Yesebo. Ne mbuuza miliyoni 5 tuyinza ezizo nga zazikuterekera? Okakasa otya nti azitereka? Anti nazimuteerangako nze nga ngamba azifunye ku simu ye. Ne mugamba tutandikeko ka business ye yennyini nandeetemu ekirowoozo nti ayinza kuntandikirako edduuka y'essimu second hand obusimu buno nga ngambe mitwala miliyoni 5 zikola business. Yesebo. Miliyoni 5 zisobola okukola business y'edduuka y'essimu? Nze bwe yaŋŋamba obutonotono ntandika bwe nti nangamba tujja kukola tutandike bwe tutyo mpola mpola. Tujja kukola ki? Kweyongerayo mu maaso. Ne tubeera bwe tuti nga naŋŋamba nga ayina bwe mubuuza ayina ebifaananyi byandaga tankufuniira hanu nandyoka edduuka nolola ikalira adduuka ey'amasimu nololaho abantu nomanya yaawe nayikiriza nagambaki edduuka niyo egyo. Edduuka lyali ddene kyenkana ki? Kakiyosikiro kaapu dduuka miliyoni 5 kyalemeddwa okutegeera edduuka ly'amasimu lya miliyoni 5. Isa busimu buno waliwo obusimu bwendera okulya 3 kitundu simu naye obeera mu bulookapu ako wakolina. Wewe kwerekaga ya smartphone wagisinze oyo singa ngakulaga
nti duuka yennyini ate gwe akusindikira bifaananyi ng'olaba. Yakusindikira nga bibokisi bikalu. Awo simanyi nze yansindikira nagamba edduuka gye nkoze yeeno. Ne musindikira sente endala ng'ali bwakola ne mugamba agenda angulizeyo kapoloti. Mukola edduuka ly'amasimu. Yes sebo. Kati mumaze okola edduuka ly'amasimu likola omugamba akugulire poloti. Yes sebo. Ne musindikirayo sente. Nandaga aguze poloti balina mu kuzimba batuuse nga ku biimu. Tosobola kugula poloti inobeera ku biimu. Like yagula poloti ne muddeka n'ekyokuzimba. Nandaga n'asindikira ebifaananyi ennyumba nandagawa wetuuse. Kati ez'okuzimba ng'era ozimu oba nga kugamba bizinesi. Ate ga bizinesi nawe nga bw'oyongeramu. G'obeera ng'osindika ateeke mu bizinesi kati oba amagoba gaafuna gazimbisaamu awo nga tomanyi naye okola kyakusindika ssente. Kazungu omujja ku Facebook. Yes sebo. Kazungu akugyeko ssente milioni 5. Yes sebo. Arandise edduuka ly'essimu. Yes sebo. Kazungu akutaddemu ekirowoozo. Gw'omuteekamu ekirowoozo gula poloti oba nze muteekamu angulire poloti anzimbireko ennyumba. We najjira nga nkoma we tutandikira ki? Kubanga ndi mwana muto nyina kudda nange nzaale ku baana. Nga nkoma tutandika amaka. Poloti yo yagamba ya mmeka? Poloti yangamba bagitandika milioni nga 5. Milioni 5. Awo nga kugamba akutte kuza edduuka naawe omwongerako. Yes sebo. So poloti ne mugigula milioni 5. Bwe yangamba milioni 5. Era okuwulira waliwo poloti zibatunda akakadde. Bujolo. 2 ku 15. Okay. Yangamba aguze milioni 5. Milioni 5 nangamba agenda kuyiwa material atandika azimbe. Nga bwakugamba sente gwe zoyinawo z'omusindikira. Ng'omanyi ali mu kuzimbira ki? Wali ofuna sente mmeka omwezi? Wali ofuna milioni emu kitundu? Yes sebo. Kati Kazungu nga ye omusindikira sente mmeka omwezi? Buli mwezi aidha 8 ku 9 bwezi tyo. Na endala nenzisindikirako maama wange nange nensigazaako ezo nga nze zange we kwerabirira. Kati Kazungu wa boyfriend wo wabbaawo. Yes sebo. Wamwesiga otya okutuuka okuba nga omusindikira ezo sente buli mwezi? Ensobi tuza tukole emboozi zino ku bakadama nsindikiza omwami ku Facebook like emboozi zino zize ziddamu. Nandisuubidde nti kati okutuuka olwaleero twandibadde tukyadda mu mboozi nga zino. Kati gwe Kazungu waki wamwesiga? Olwokuba yakolaga bizinesi y'amasimu. Bwe yandaga bizinesi nemwesiga naye ebigamba bye yangamba walabiranga ddala nti muntu waki wavunaanizibwa. Kubanga ewaka nali nsindika tebalina kye bandagako wadde. Naye ye yandaga edduuka y'essimu agikoze. Poloti agiguze. Naye we batandikira okuzimba poloti kuzimba teyansindikira kintu kyonna. Nze naganyanga kumusindikira sente. Yagenda okuntuuka okusindikira ebifaananyi ng'ennyumba etuuse mu madinisa. Mu madinisa? Etegeeza tewalabako Kazungu ng'asima omusingi? Ebyo byonna saabiraba. Yagenda kunkubira ebifaananyi nga ndaba ennyumba etuuse mu madinisa. Yes sebo. Yagendakoko n'akwatako vidiyo n'akuweereza obanga ali ku nnyumba eyo? Yes sebo, vidiyo yazikwatako. N'azinsindikira nenziraba ennyumba bazimba etuuse weetuuse. Genda maaso badde njagala kubaliramu kana bali Kazungu amusindikira sente 89. Myaka emeka? Myaka 3. Myaka 3 kambale times 8 times 12 ze milioni 9,600 myaka 3. Myaka 3 sebo. Times 3 28. Nyumba mwali muzimba yenkanawo eyo ya milioni 28.
ezo ze wasindika nze nasindika nze ate ne business mulina naye tuyina so ekitegeeza ennyumba wali okkiriza nti osobola okubanga etambula bulungi nnyo kati ennyumba ennyumba yo wodda ogirabako kuba kati anti emyaka 3 bwe yaggwayo ndabira dda n'enkomawo mu Uganda nga maze emyaka 4 ebyokola nga manyi buli kimu kiri bulungi n'enkomawo ogire ennyumba olina n'edduuka ly'essimu bulungi nnyo oba olinakomawo Kampala yesebo ntuuka wano Kazungu mubuuza ntuuka ku dduuka y'essimu nga bw'omubuuza olaba atandise okwebuzaabuza ng'egye mwali mukwatagana ng'okyaliyo ebintu kutuuka ne bikyukamu ng'omubuuza edduuka y'essimu yeebuzaabuza otuukako ng'ate ng'olaba edduuka yammwe naye ng'alinga si yenanyiniyo nga mulimu abalala yakutwala ku dduuka ly'essimu lyennyini yantwalawo nga bw'ojjukira mu vidiyo ze yakuweereza oba essimu wakuba nga lyeryo lyennyini ng'olaba byonna kubanga mulimu ne vidiyo ze yakwatanga ng'olaba abaliwo ate bw'osanzeewo ne mubuuza ate edduuka y'essimu biki ng'olaba ng'ekintu nti okubuuza kikyo otuuka akutwala ku dduuka ly'essimu yesebo kati kifaananyi kiki wafuna ng'otuuse ku dduuka nga lirye oba nga atwalawo mboozi bwe natuuka awo nakitegeera nti edduuka si lirye nasindikanga sente zange yagendanga just okutuulawo nga bali bakyaliibe abeeraawo kati ye instead yakwatanga vidiyo ku eyo edduuka nga nsindike naye nagenda kitegeera oluvannyuma nti edduuka si yiye okomyewo nga nkomyewo kyekiddako olwo ne tudda ku poloti gye yandaga eri nze nakoma wamugamba otegedde edduuka siriye ekyo nakitegeera n'osirika n'omugamba nasooka kusirika kati bwe nategeera ekyedduuka nayagala ntegeere ne poloti ng'oyagala otegeere ne poloti natuuka ku poloti ennyumba gye nasemba okulaba ng'eriki yantwalayo ne tugenda naye kutuuka ku poloti poloti kituufu yagigula poloti yo weeri ale ennyumba twagenda kutuukayo nga n'ennyumba yaggwadde eri bagiyingira poloti weeri naye ennyumba yalaga yali si yange ya nayiba ennyumba ga neighbor ya nayiba bw'omanye bwa poloti buno muli ba neighbors atano ku 10 bwebo ne sente ziyangamba zaali tezijjamu nga poloti teweza $5 million teweza kati Kazungu yekaza ati okutwala ku poloti abasajja temuswala mostly abaganda obuyaayi abasajja abaganda bazibu muli bayaayi nnyo muli babbi ate temutya kuswala lwaki tewafuna abatoolo bano ogamba abaganda okizudde kati oba nze kuvedde kuva buto bwange saayagalako omusajja kabbira yange nga toyagala abatoolo saabaagala lwaki ate baba abatoolo bakola ki kuba bagamba abasajja abaganda muli babbi abatoolo bo bakola ki bakopi bakodo nnyo bakodo omutoolo tagaba omutoolo ng'agaba nawulira omusajja tayangwa kategeeza ki owaayi omusajja tayangwa okamanyi nkimanyi nkitegeeza omusajja tayangibwa kitegeeza ki omusajja tebamwanga nanti kitegeeza ki kinnyonnyole mu Luganda omusajja tebamugaana omusajja tebamugaana kyekitegeeza mu Luganda kalato gambye babeera bakopi kati abakazi kati ekyo nga mmwe mwakiteekako nti omusajja tayangwa kyengamba naye ffe tubagaana kubanga tebalina kye batuwa bakodo bakopi kyava bateekawo ekyo omusajja tayangwa mubeera mubamma kuba tebagaba kwekiva kati mwabano mwe mwakikwata bubi nti omusajja tebakola ki tebamumma naye si bwekito bwe kibeera just mukodo tegeera ekyo ekyanfunisa ki kuva edda saafunangako omusajja mutuulunzi olinayo omwana siinaayo
tolina. Kati Kazungu kale badde personal ogambye abasajja abaganda babbi ate nga ndi muganda kati nze nakubye eki si mwenna nkaitwa abatoro tulina olufumu nti omulya wembwa akakola ki omulya wembwa akabogo omu beta akajumise ekyalo kyonna ako sika abatoro ako kategedde ogamba omulya mamba abomu omulya wembwa akabomu abatoro bo balyambwa omulya ki omulya wembwa akabogo omu ku kyalo beti yahemula ekyalo kyonna kati waki abatoro ate bo balyawo ombwa abaganda ne balya emmamba omulya wembwa akabomu akafukumisa navumisa ekyalo kyo navumisa njagala yiga lutolo sebo nemeddeko luli wankoza interview olusoga nga sijitege kati neyo lutolo njagala okugenda omaliriza zino sho nga njize nimize gwanga lyonna ama tugende omulya wembwa akabomu yajumisa ekyalo kyonna omuli wembwa yali aweka omu naye navumisa ekyalo kyonna yali omu ffe tugamba omulya mamba abeera omu wafa abakarenti owabatoro yali omu yali embwa anti naye aba omu yali omu navumisa ekyalo kyonna yagirya bwogu bwomu embwaye yagirya omu navumisa naye ekyalo kyonna ne bategera nti bona baalya naye nga ku kyalo omu ye yalya yekka ekisoboka embwa kugirya omutagimala ojagira ne famire ye abatoro abo balimba kati abasajja abatoro bo tobaagala bosi baagala bakoto bakopi yesebo twagala nnyo abakazi abatoro kasita nazola akantu nti omusajja tayangwa njagala gendako tooro ogambye temukikulwalayo mutyo bayitayo tooro Fort Portal Kabarole district omanyi mixinga tororo ne tooro ate mu lulimi olutuufu Kabarole bayitayo Kabarole district Fort Portal town ya Kampala Buganda yesebo Kabarole district Fort Portal town kati bo wotandika omanyi tugenda genda mpola wotandika okuweereza sente Kazungu abiwaka bagamba ki kuba nabo wali obaweereza kati ozitemyeko saabagambirawo nti nyina gwenziwa nabalimba tinzeeterekera kubanga bwe mbaterekera tezina kyezinkolera saabagamba nti nyina gwenziwa kubanga baali bajja kunvuma nnyo omusajja ng'omufunye ku intaneti tomumanyi otandika otya okumuwa sente z'okumwesiga era saakibagamba nakyesiriki kati otuuseyo ku nnyumba osanze ya neiba si yammwe nga naye erinaanye polotiyo itegeeza ye yayimiriranga mu poloti ye n'akwata baneiba abazimba naye nga yeyange nga nze teri mu kintu kyonna poloti yo yali mmanya ki poloti yagiteeka mu mannya gange yo yagiteeka mu mannya go awo yakuyamba wandize nga nayo teri mu mannya go kati Kazungu amaze okulaga poloti ekiddako omubuuza ebyamaduuka kwega yatandikira okwebuzabuza nga bw'omanyi abasajja abaganda yatandika okwebuzaabuza ng'okuba essimu takwata already tomanyi gy'abeera ndowooza oba yali abeera n'emikwano gye kubanga nali simanyi naye we sirina gwe mmanyi oweewaabwe n'ogu n'omu nali simumanyi wadde wa family ng'atandika kwebuzaabuza ng'essimu edduuka nkitekedde siiye edduuka si yange kapoloti kokka ke kaliko ku ssente zonna ze namusindikira yesebo kati ekyandeese yesebo mbadde n'okufuna emboozi yo bati ekyandeese ekituufu yesebo Kazungu ali mu kufa nga kiki ekimutta Kazungu waliwo yankubidde yankubidde zino sho zenkola nga wenkunyonyoddemu
no badde olina okubanga omanyi abantu b'okukyeyere bamanyi b'omuddongo bamanyi Final Channel. Anyway, yankubidde ebintu byatabuka Kazungu naddayo ne mukyalo bitya okusinza byanyinyonyodde nga birimukko eddogo nga ate ye yali agala ku tanzi ate yayagala atyo okutta kale nga birimu eddogo nga Kazungu wamujja nti abye buli wamu naye nga tekikola ki tekiggwa balaga nti buli bamutwala bagamba olumba olumuluma lunnansi naye ate mu kunoonyereza kwabwe bazuula nga gwaloga Kazungu kumpe enamba ye y'essimu Nze ndoga Kazungu nga mulogera ki maybe okulya sente zo oba yennyini yali agala ku tanzi kati gwe wali ofunye buzibu ki era ngenze nfuna obuzibu ngenza nefuna bingi byenfunye kuva twayawukana kuva yanziba simulabanga naye nange nyina ebizibu byengenda nfuna naye nefaako nga nze omuntu kati ye bw'aba yabinkola yamanyi naye nze sirina kyemukola wadde kati gwolina bizibu ki bingi bye yagezaako okunkola nze nalwalako ebintu bye sitategeera nenjagala n'okugwako ng'eddalu kugamba bwe nalowoozanga ebintu byange ebyo nga nkomyewo ndi ku zero natuuka kugwa ng'eddalu nga stress nyina nyingi mulimu ebintu ebindumba kwegamba nga seetegeera naye nga nze omuntu nange nenyerwanako nenefaako kati nze ebibye sina kyebimanyiiko naye kati gwani akuwadde namba yange y'essimu waliwo kojja wa Kazungu yaŋŋambye kojjaawe in fact ndowooza amaze naye ennaku nga nnya kati ye namba yange kojjaawe nze sina family gwemanyi yagijawa kojja agimpa ngamba Kazungu agamba oyo ye muwala amuli obubi naye tuyambe woba osobola omutufunira atuyambe asonyiwe oba avumule omwana waffe so kwe kujja nga nkunoonya of course nze ebintu ebyange biba bya kamera ebiseera ebisinga kuba mba njagala obubaka oli naye abufune bulungi nga bwe bulina okubeera bw'aba abufunye then n'abalala oba maybe okuyigirako kati kyekyo era ensi yonna lwakubeera feesi gibise naye ensi yonna okusinzira Kazungu yagamba gw'omuloga simanyi butuufu bwe buli bati gonyinyonyodde bwe wakolamu ne Kazungu simulogangako Kazungu simulogangako wadde ye yayagala kuloga nze kubanga yali abyange ndowooza ye yayagala kunzijjako asigaze buli kimu naye okujjako kisobola obutaba ddogo omuntu aba abadde mu kiyumba emyaka ena ng'akola nadda n'azuula nti emyaka ena gy'amaze talinaawo kintu osobola okuvaako nga w'ogambye nga buli wolowoozaako bizinensi yange ennyumba oli ku zero ekyo kisobola nga tekyali kya ddogo lwaki olowooza nti yali akuloga okugwa eddalu mbisuubira nze mbisuubira ayinza kuba yali abinkola kati bw'aba agudde eddogo sinze oba ye byali akola bye bimuddidde ekituufu kyeki nero ekituufu kiri Kazungu nkakyetegereza nwakananda kunyita Kazungu nkakyetegereza nwakananda kunyita ekituufu kiri kitegeeza ki ondese kitegeeza nti ekituufu nakitegeera yali agala kunzita ebintu ebyali binyiga bikola ki yali abinsindikira ebyali binzita yali abinsindikira kitegeeza n'omuloga saamuloga nange nayerwanako ng'omuntu nenfuna omusawo antaasa
omusawo bwe namufuna nengendayo nangamba ekituufu nti ayali bbaawe yayagala kukola ki Kitegeeza omusawo ye yakugamba ekituufu. Yesebo yaŋŋamba ekituufu Nti Kazungu yayagala kuta. Nti akusindikira ebintu bino yali muntu wo yayagala kukola ki kukugyawo. Tegeeza mwenna mweroga kuba ne Kazungu nabo bagamba gwayagala omutta. Kati nze nkakasa nti ani alogaani. Tinyina bwire bwogu naye nga mwitaki tinsobola. Ye byakola byebikola ki byebimuddira byeyagala kunkola yali agala kutanzi. Naye nze nenyalwanako ng'omuntu nketambura. Olino nyetegerezaawo mu Rutoro. Mpulidde kentambura n'otambula. Nkerwana. Olutoro lulinga Luganda. Lwerwanako. Naye faawo nk'omuntu Kati wonyiga bakugamba oyogere Lutoro. Era bwe nyiga mbaza lulimi lwoweitu. Kati osobola okumpa ennamba y'oyo kuba kati gwe ogamba tomuloga. Osobola okumpa ku nnamba wajje walaga nkakase nti ddala tomuloga. Era ennyamba oba ogeyagala ngikuwa. Ye bagende abakakase. Ajja bakakase ekituufu. Nti ebintu byabe bakola byebikola ki? Bye baali bakola nze bye byabaddira. Mpenna. 0782 0782 Yesebo. 11 Yesebo. 07 08 98 0782 11 Yesebo. 07 98 Yesebo. Mwami yakuyamba. Yantaasa. Akakasa ddala bulungi nti kasita nze mbawadde ennamba bo babbawe bagendeyo nabo bamukubireko ajja banyonyera ebisinga awo nze ebyange bikomyawo. Kati omanyi kye ngenda okukola? Yes. Kankubire ku kojja wa Kazungu. Yes. Owulire ekyagamba oleme kugamba nti bigambo byange. Okitegeera? Nkitegeera ssebo. Era kuba yaŋŋamba takumanyi takulabangako. Nange simumanyi simulabangako. Nawe tomumanyi. Yes. Etegeeza we wajja wano Kazungu tewamala naye ebbanga mwatukira mu kwekyanga. Ate nga era teyantwalako waabwe simanyi gy'abeera teyandagako wa family teyandagako kintu kyonna. Sina gwemanyi muyayi gwa Kampala nagusanga muno. Abagusanga ku internet tewagusanga muno. Era naye nga wa Kampala. Kazungu bawo beddira ki? Erinnya wategeerako Kazungu lyokka? N'erirala ndimanyi. Banga bunasindikanga ssente nga zireeta Kazungu Gerard. Kazungu Gerard. Yes. Esente nga kwe ziraga. Ekitegeeza ye Kazungu Gerard. Yes. Naye Kazungu lye lisinga okukola lyakozesa nnyo Facebook, WhatsApp wawonna. Kati eryo just lijja ng'osindise ssente era n'olitegeera nalitegerera awo. Ssente. Ye anyumira oluyita Kazungu lwaki bamuyita Kazungu? Naawe simanyi. Nange namumanyira awo. Afaananamu abazungu. Era musajja mweru. Mweru. Yes. Tegeeza mbakuba mu kika ky'Abakazungu bandimpise Kafirika. Kuba nze n'omusajja muddugavu bulungi. Bandikuyisa kaddugala. African man. Kale katugenda kubira kojja wa Kazungu. Yes. Tuwulire ye kyagamba n'okumugamba nti nkufunye. Yes. Osobola obutuwa Kazungu. Owulira? Pulira. Halo. Hello. Mukulu. Wansebo. Jebaleko. Kale sebo na jebaleko. Kale zanero. Sebo. Kati ekituufu kiri nti omukyala namufunye omuwala. Yes sebo. Naye gwe byonyonyola naye byanyonyola.
byanjawulo kuba yalaga nti Gerard Kazungu Gerard mbu yali asenteze yamubba biki era yetalina kye yamukola ekyo kulimba bulimbi kyennyini kuba tosobola gamba kulimba kubanga omuwala yandaga yali ku kyeyo we yasisinkana ne Gerard ngali Jordan yamusanga ku Facebook emozi ngera bulijjo woziwulira wowe obadde owulira ebintu by'abakadaama bino sanze musajja ku Facebook tukoze business tuzimbe gye kitera okuggwera nga sente zaabwe baziridde kati tegeeza omwana wamwe yaliko obuzibu anti katuwulira sebo Gerard tumutambuza buli wamu naye wonna era batugamba ekintu kimu nti oyo yennyini yamukola ki ye yamuloga ye yamuteekako amalogo okiwulira ebyo by'okulimbalimba mbu simanyi yabba sente mmeka yali afuna mmeka abo bakadaama kwesiba ku bantu okiwulira kadaama kwesiba ku muntu mbu simanyi amuweereza sente yali amuweereza sente yali amuyita atya baali bafumbo yali amuyita atya baali bagatte amuyinamu omwana yazimuweereza ngaani Mbuza TV nga toziramu anti kiri nti yagamba taloga so ate tosobola kuŋŋamba nti Mbuza TV nze nkugambye mutabani wamwe yalina obuzibu kati ogamba nti Obuuza TV waki wansindise tomanyi nti ndi wa TV oba wa mawulire anti kyembuuza kyenkugamba nti omuwala wamulabye naye ekyo kulimbalimba okiwulira ate yagamba ye gwe takumanyi nze nange saagala kumumanya nze Gerard tamumanyi gwe yakolako ebikolobero tamumanyi gwe yaloga tamumanyi yali afuna mmeka ezo simanyi angulire poloti simanyi anzimbire kola edduuka maama zaali mmeka ze yali afuna kadaama afuna mmeka ezo sebo bafuna mmeka yali afuna miliyoni 10 yali afuna mmeka ezo akola edduuka amuzimbire simanyi amugulire poloti kadaama aleke kwesiba ku bantu aleke kwesiba ku muntu yayagala Gerard ayagala mubbako bintu bye kati ate oli alaba amulemezezza atedde mu bintu ebirala aze mu by'okumuloga kankubuuze Gerard abadde akola mulimu ki yali akola mulimu ki Gerard muntu wa bizinesi era ina bizinesi ze zibadde nnyingi lwakuba kati zonna tuzitunze tumutambulira kumujjanjaba era oyo omuwala nze kenaamukwatako bwenti mu ngalo zange 5 nkubuulira kenaamukwatako bwenti ate ateeka okuba nga taloze Gerard yekka aloze abantu bangi ateeka okuba nga n'omuwala oyo mutemu n'obutemu oyo Gerard abadde akola bizinesi ki kuba wogamba nti abadde akola bizinesi njagala ndabe bizinesi ki gye yali akola Gerard yasubulanga amasimu okiwulira ngera ayina edduuka lye Gerard yasubulanga puloti musajja wattu ng'ayiiyayiiya bw'asubula puloti bw'atunda kati olaba ebintu by'oyogera ebintu byennyini by'oyogera nti yasubula amasimu ng'asubula ne poloti omuwala agamba yawa Gerard sente ng'amugambye bagenda kukola bizinesi y'essimu bizinesi gy'olaba eya Gerard gy'ogamba nti ebadde yiye omuwala agamba ye yateekamu sente mmeka kadaama afuna sente mmeka ateeke mu bizinesi nga osubula amasimu kye kituufu agambe miliyoni 5 zisubula amasimu miliyoni 5 ziba simu 2 yaleeta simu 2 mbubuno obusimu obutono obw'esatu obwo obusimu obutono anti kuno kulimba miliyoni 5 zikola dduuka lya simu baali bapangisa mitwalo 3 renti poloti nawe nga bakulimbalimba nga nawe okkiriza ebyo poloti muyo poloti yagimulaga naye ate ennyumba gye baamulaga yali ya neighbor simu yange ekutuse nako tugenda kudda mutukube mbadde nkutuseeko mbadde nkugamba kubanga njagala olwaleero egundi kigwewo abantu baliko okwesiba ku baana b'abannaabwe nti poloti gy'ogamba nti asubula poloti yagula poloti naye ennyumba gye baamulaga ng'omuwala
nti Gerard adazimba ennyumba. Gerard abadde afuna emirimu nawe abantu ne bazimbira amayumba era Gerard yakoze ebintu bingi abantu babadde bamwagala nnyo nzira bwe mpulira ekintu ng'ekyo musimanyi yabye omwana omuwala Kadama Gerard ku ssente z'abadde alina abe Kadama afuna ssente mmeka kati ekitegeeza ezo nnyumba z'ogamba nti azimbira abalala ate kati mukazi we gwe yakwana yamulaga nti gye bazimba kuba omuwala alaga ennyumba bagenda ogimulaga ng'eri mu madinisa kitegeeza waliwo eyalina nnyini ye yagifandinga okuva mu ntandikwa bana mubuuza tolaba ku musingi ko ye nedda ennyumba bagimulaga etandikidde mu madinisa paka kumaliriza yagenza osanga ng'ennyumba yayingiramu abantu bannannyinibo. tugenda kyetaaga Gerard wadde ndayika nja kwetaaga osisinkana Gerard. Kati kankubuuza ekimu kyokka okusinziira bw'olaba oyo omuwala yalina ssente zisobola okuba ng'azimba ennyo ng'asobola okugula azimbe ateekewo bizinesi ez'edduuka ez'amasimu okusinziira bw'omulaba yali asobola. Mbibazeemu kuba ennyumba kisenge eddiiro ngibazeemu ye omwala agamba asindika emitwalo 8 ku 9 kisenge eddiiro omuntu aba asobola ogizimba ne bizinesi 8 bwe batemako wasigala mmeka gundi nawe beeramu ku bwongo obalebalemu nti omanye tiziba mitwalo nga 4 ku 5 ezo ssente kutta obusa omwana w'abantu naye nze nkuwulira tugenda mutambuza wonna ne bwona Tanzania tugenda genda naye kenda akwata ku muwala oyo mugambe naye yegendereze nze nkubuulidde. Kale kasita naye akuwulidde ndowooza omuwulidde era mbawulira obusiro obubali byonna babibaze naye buli kimu kyona kyange kimu katulole mbebala amaara kazungu kandole bwarahangura bantu bona babi naye owulidde nti kazungu yali atunda masimu ebyange byennyini anti kati ayinza okuba kuba kati kyendabyemu yakuwa ideas already yezaakola okitegeera nti oba atunda poloti oba buloka wataka n'agamba tugule poloti tuzimbe kyewala ennyumba agikulaga already eri madinisa ate n'agamba badde azimbira abantu okutunda amasimu tukole edduuka ly'essimu wesanga yali omanyi mu kibuga bagattagatta osobola edduuka ly'essimu limu naye nga buli omu alinamu obusimu nga bonna bwe kityo oba okitegeera kisoboka naye nze ssente zange gwe nazisindikira byonna dduuka ly'essimu lyali lyange ssente z'ennyumba nazimusindikira naye abasajja bajja kubonabona mpaka okufa abasajja bazibu. Kale kanoonye ku kazungu naono anko naye kale kasibaamu ne kazungu ayogera waatyo wa malala nze ne anko oti nkumanya family sina gwemanyi ndowooza bonna bwe bati bafere olaba ne anko we yennyini byayogera talina kyamanyiiko idea naye akakasa nti byani bya muganda wo bya mutabaniwe ndowooza bonna bafere. Kale we are out.